kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira atanaba kubanga osubscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Ekyo kyolaba waggulu awo kyensaakolinzeeko ziri cameras bbiri ekika ekya CCTV. Kamera zino kamera nkessi, kamera zino za kitongole ekya poliisi. Kamera emu eri esooka waggulu gyensaakolinzeeko, eyo kamera esangibwa okumpi n'ekitebe kya National Unity Platform mu maaso ku luguudo lwa Main oba ku kye tuyita Bombo Road. Then kamera eno endala gy'olaba eyo eri mabega ewa office eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu era ku kizimbe kyekimu ekisangibwa ku kitebe ekya NUP Makerere Kavule. Kakati nompuliriza bulungi annaku nga bbiri eziyise His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yatadde ebimu ku bifaananyi bino n'atulaga nti kamera endala eteekeddwa okumpi ne ofiisi ye esangibwa Makerere Kavule, ng'ekigendererwa kyakubeera nti balondoola okuketta n'okulaba biki ebikolebwa ku kitebe kino naddala mu mbeera gye batasobola kubeera nga balaba. Jjukira kigambibwa nti balinayo abantu baabwe basindikayo, kati tebakomye ku ekyo, bataddeyo ne kamera zibayambeko ogenda maaso n'okubanga zibalaga biki ebikolebwa ku kitebe kya National Unity Platform. Wuliriza ng'ovudde ku zino kamera nkugambye yeemu gy'olaba eri waggulu eyo eri mu maaso ag'ekitebe ekya NUP. Then eno gy'olaba wano eno eyo ennene eno gyensembeza wano eyo eri mabega kitegeeza ku kitebe kya NUP Kavule waliwo cameras bbiri enkessi. Eri gy'olaba eyo eri mu maaso ebadde emanyiddwa nga bulijjo bagiraba era nga tukimanyi nti etunudde mu kitebe. Then eno ate eri wakati eno ennene ate yo baakagiteekawo era ng'ekigendererwa kyakusobola kuketta mu kitebe munda ne mu office ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Emabega kaawo gye buvuddeko waliwo obukamera obutono bwe baateeka wansi wa kapeti, wansi w'emmeeza, mu bifo eby'enjawulo mu office munda mwennyini eya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku lwe bainvadinga ekitebe ne bagobawo buli omu. Kati kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuba nti kamera ezo n'ebiketta byonna byaggyibwayo His Excellency bwe yafuna abakugu ne baba nga baabidetectinga ne baba nga basobola okubijjayo byonna ne watasigalayo kintu na kimu. Kakati abakulu kye baakoze kwe kuddira kamera zino ne bazisembeza ng'ovudde ku eyo eri ku Main etunudde mu kitebe naawe awantu awayingirwa. Then bataddewo kamera endala emabega wa office wennyini ng'enegenda kubeeketta mu office munda ne mu kitebe munda. Kakati ebyo ng'obitadde ebbali waliwo cameras endala ezibadde zaateekebwa ezo zibadde zimanyiddwa ku maka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa Magere. Eyo kamera gy'olaba sayidi eno waggulu, eyo kamera eri ku kkubo eri ku kikomera kye kwennyini etunudde munda mu geeti mu kikomera kye, eraba abaana be, eraba mu famire ye, simanyi oba ne mu kisenge eraba. Ebyo byonna nga bigenda maaso kamera eyo nga tennateekebwako security gy'obadde otera okusanga akogattisa n'ennyonyi gye baayisaawo olumu egende ng'erawuna amaka waggulu negeetoolera ddala okumala essaawa. Kyokka ebyo byonna nga tebibamalidde. Ebiseera ebisinga naddala mu biseera ebyakazigizigi batera okuyungula bawanvu n'abampi ne beetoolola ekikomera ekyo kyolaba kyekikomera eky'amaka ga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agasangibwa Magere. Ekikomera ekyo mu biseera ebimu bakiyiwako amagye, bakiyiwako ab'SFC ne bakiwako ebitongole eby'enjawulo babeere nga bakyetooloola okulawuna. Waliwo n'ekibira awo ekisangibwa era ku maka ge kubanga atuula ku acres eziwerera ddala. Kakati kyonna ne bakijjuza ne bakideployinga n'ebanga barracks. Ebyo ngo bitadde ebbali ebyokwerinda byonna bye babataddewo ate ne bagattako ne zikamera ziringize munda kiki kyagenda maaso n'okubanga akola. Ebyo ngo bitadde ebbali waliwo ekifo ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga One Love Beach Busaabala. Eno beach ye yazimbibwa gye buvuddeko era nga kifo kisanyukirwamu era bw'okiraba era nga bw'okimanyi. Wabula ekifo kino nakyo ebyokwerinda bibeera gguluggulu ebiseera ebimu era bw'otuuka ku geeti ako ke kapande akali okumpi ne geeti ya One Love Beach Busaabala. Kyokka bw'omala okuyingira munda ate mu kifo ekyandibadde ekisanyukirwamu bw'otunula eri baateekayo abasajja kamera eno ey'oku mazzi ako koolaba mu yero kabeera ku mazzi tekavaako. Eyo nayo kamera ebeera etunula ku biici yonna One Love Beach ye Busaabala. Jjukira biici eno mukyala wa His Excellency First Lady Barbara Itungo Kyagulanyi ye bizinensi ye era yabeera ng'akola emirimu gye. Kakati nayo baateekayo ka kamera era kyemmanyi mu abatera okujjako Busaabala kakantu mutera okukalengera. Ebiseera biri emabega ng'abantu bakyawuga tekaaliwo nnyo wabula kaamala ne kaleetebwa oluvannyuma. Kakati eyo nayo kamera yateekebwa Busaabala mbikulaze. Waliwo kamera eri ku kitebe ky'e Makerere Kavule, waliwo kamera esangibwa mu maka ge Magere, kati kamera endala eri Busaabala. Kakati ate yo ng'ogitadde ebbali ezo zonna zenkunnyonnyodde ng'ozitadde ebbali. Kakati ate waliwo ne kamera esangibwa ku kitebe ekikadde ekisangibwa Kamwokya. Ekyo obadde okimanyi nti ne ku kitebe eky'Kamwokya abasajja baateekawo kamera
awo sijja kugendawo wabula nga sinaba kubanga ate nkutwala mu nsonga endala njagala nsooke nkunnyonnyole bulungi kamera eno sooka ogirabe sooka owulirize then nzije ate mbere nga nkunnyonnyola ebirala nange